Abantu balina obuzibu bwagenda n'atunulira omuntu kyakoze naye n'alowooza nti naye kyayagala okukola so nga tamanyi omuntu oli akikola atya. Kati nze okuva wenkolera okujja okutuuka wano ku ttaka lyange kintwalira eddakiika 4 kuba ziri kilometers 45 so ngenda nembeera mu office yange nenvayo nenzija nensupervising ebyange nembikola nembimaliza nenzirayo. So amagezi gembawa buli muntu alina ettaka lye alikozesa okusinziira ku ngeri gy'awulira gy'ayagala. Abo abasimba emiti n'agirinda ne gimala okuweza emyaka 8 ne bagitunda mu masannyalaze ku mmeme batuufu era balindirire. Naye nange asalawo nti egimu kangitemenga mito egimu kangireke gikule nange mba nnina ensonga yange n'ekigendererwa kyange. Kati zino acres 15 zentemye wano bajjeewo emiti sijja kugyogera namba bagisombye giyingizza ensimbi oluvannyuma ate nsazeewo okusimbamu ekintu ekirala wekinaaviiramu ng'ate nsimbamu nzizaamu emiti emirala kubanga kisinziira ku muntu embeera ki gy'alimu. Oluusi oyinza okuba weetaaga cash flow nga weetaaga ssente ezikutambuza tundako okwo ku miti egimu nga gikyali mito kubanga nze nnina ebibira 28 kati okutemako ekimu tekirimu mutawaana gwonna naye bw'oba wasimba akabirako kamu oba bubiri ekazizo 5 oba 10 kakuume kalinde kuba nze bwe ntema kino ndooza nakatema ebibira nga 5 naye nakatema 5 ku 28 nakatemako eka sinnaba kutuuka mu 10% ey'ebibira bye nnina. So kati omuntu bw'anaalaba nti kaki kate emiti yagitemye nga mito ate yabadde atya ate yakoze atya so to followinganga muntu abamu bafollowinga abantu letter to the letter no abantu abamu bagazi mu birowoozo byabwe ne mu nkola yaabwe. Nze kati wano acres zino 15 zonna ngenda zikuba kasooli waaviiramu bw'ati nga nzizaamu omuti gwange ogwa giyu kati nga ntambula nze ninga musuubuzi ettaka eryange liringa lya musuubuzi n'ogenda n'ostockinga ebintu n'obiteeka mu sitowa n'obitunda n'oddayo n'ogula ebirala. Nze bwentyo bwe nkozesa ettaka ndisimbako ekintu oluusi n'emmwanyi nsimbako emmwanyi ziba zaakabala emirundi 2 oba 3 oba 4 n'enzijjamu n'ensimbawo ebisagazi by'ente nga nkizudde nti ate amata ge gagenda okunkolera okusinga ekirala. So abantu basaanye kufollowinga muntu religiously nga tamaze kusooka kulaba oyo omuntu wangeri ki lwaki ebintu byabikola bw'atyo. Kati nze tonneeteekako nina emiti mingi nina ebibira bingi nina ettaka lingi nina obusobozi obusobola okukozesa kati wana twakakolerawo wiiki emu abakozi balinga 50. So kati bw'onooba osazeewo gamba nti ogenda kutema ekibira okisimbemu emiti onoosobola okuleeta abakozi 50 onoosobola okusimba kasooli ono gwolaba ono pana naguze pana kiro 12 okuzisuula wano nengulirako ne dap basimba bwe bateekayo. So kati omuntu akolenga okusinziira ku busobozi bwe sigamba nti nalabye gundi akola kino nange kyenjokola nalabye gundi akola kino nange kyenjokola. Ate abantu balekeraawo okumala ebiseera byabwe ebingi ennyo okudiscussinga ono yakoze kino baconcentratinge ku ye embeera gy'alimu mwasaanidde okukola ebintu ebimugwanira. Nze nsobola okusendawo olusuku lulamba n'akasenda ensuku 4 n'amatooke gaako nga kwegali n'ensimba omuddo gw'ente oluvannyuma n'enkizuula nti omuddo gw'ente okukola silage n'emutunda ansingira okutema amatooke nombagana n'abantu b'okukyalo buli lunaku nga bagabba.